baba naira ndiro dia alimba 2 days nakubirize mazenga sikuwa sente kuzi so yaba yakala sente ze ko webuze tukolerera ki okimanyi kilandulodi kyaze wano nekibanja sente kugamba diro nobera kwa wano ngoli serious ngo focusinze ku mulimu bwe kasero bera ku masimu baby nafuka baby wa Takati mwana n'ensonga zinadde njala twogereko olaba edduuka lyaffe eryo ekituufu tulisuuliridde nnyo edduuka nno libadde litubeezaawo tubadde tulya tunywa twambala kwegamba ng'obulamu siga nti tuli bulungi nnyo naye ngera tetuli bubi nnyo kitegeera naye kali nga bwe ndaba embeera eriwo ekituufu tulisuuliridde nnyo tulinga batajjukira nti ako kalimu kutegeera naye ebiseera ebisinga kyolina omanya essanyu libaawo era tetulina direkerera ekyokola bwekiri naye era sooka otuulemuko weebuuze tukolerera ki yes olaba kyoyogera yesu twetaaga okufa ku ssanyu naye essanyu nga livuddewa era ng'otandikiddewa fine kyoyogera kituufu naye essanyu lino lina kutandikira ku kabizinensi kaffe kubanga kati olaba nkuwayo ekizampa emu natandika n'akakadde kamu watandika n'eggaani emeka emu naye ntuuse kubanga akaduuka ako kali mu miliyoni ezi osobodde ku sipeeya waali naye tekimala for real twetaagisa okuba ate siriasi tutukire nga mbudde tukozese maanyi tulabe nga ate oba oli awo tutuka ku bye twandibadde twagala okwegomba tusobole bitukako amaanyi ate ensonga eri emu okuzimba ennyumba kyetaagisa ssente mmeka kisinziira ennyumba ki gy'oyagala kale ennyumba eri ku layisi ssente ntono nga permanent house gosubire yandyetaze nga ssente mmeka miliyoni nga 2 kakati saawa zino edduuka lyaffe liri wathe ssente mmeka nga miliyoni 5 ontegedde oba kakati njagala otunulire waliwo ebintu ebimu nga Katonda ajja bikuwa buwi nga teweetaaga kusooka kubinoonya nnyo osegeera ensonga esookera ddala nti natandika n'eggaani wabula wayiseewo emyaka emeka okuba nga nina sipeeya blaza tetuli mugundi tetuli immoto nti tugenda beerawo nga tulenkana bwe tuti bulaza gye tulaga tukula ate gye bujjawo mu maaso genda kwesanga tulina enkanyanya nga zize mu maaso eyali anyirira nga yewera mundabirwamu ng'onyirira nga muganda wange tokyanyirira ezaali enviiri eza bulaaka zaafuka za white osegeera kati ekyo kintu nakyo olina okibala ebintu byo binsobera kati awo ompa magezi ki wetunaabeera mu bakazi sente zinaawera ate ensonga eri bweti ate ensonga eri emu bweti lwaki ngenda mu bakazi nnyo abakazi bano balaba nze bampisanya mbeera mpulira nga ninga atuuseeko mu ggulu yadde sinagendayo naye kinkolera nga nze okubeera nga ndi musanyufu mu duniya okusinga bwe naabeera nga ndowooza ku kintu kyesitagenda kutuukako muganda wange takati nga ggwe
ku ndowooza eyo gy'ogamba. Endowooza yeeyo golaba ina weetutwala ku bizinensi yaffe. Waliwo abantu just osisinkana muvuuka muno nga tuli mu agents nga yeevuga ng'ali mu Range Rover yeevuga okiwulira kyokka nga weebuuza gwe nga gwe nti munnange nze nga weebuuza mu mutima kati oyo ye yagenda okutandika okukola era ezo sente yazijjawa era yakola ddi ng'era nze nali luddawa nga weebuuza ebibuuzo bingi otegeera noganzi kanwane nnyo okulaba nti nkole nange mbenga ye naye nakwegombesa otegeera kakati ogenda n'okuwulira nti asoma kati neweebuuza sente yazijjawa abadde asoma akyasoma sente aziyina wabula yazijjawa naye ng'ensonga eri behind that eri egi nti ebintu yasikira bisikire bali baabikolerera ate kati ye najja n'alya buli kati n'asalawo yeyagale mu sente zatanakolerera. Aha, simba wa wakati kankubuuze okyalinayo omukisa ogwo? Ogwo omukisa bulaza teguliwo. Kyekyo kye nkugamba nti oba gwe tokyalina mukisa ogwo still abaana bo bakyagulina era bo bakyalina chance yadde tonnabafuna gwe okubakolerera basobole okukeera bukye ku makya nga nabo beeyagala ng'abo boolaba okitegeera olaba eri ennyumba koze omusajja atandika nayo kyemanyi nayo bazimba nzi goza yakeera ku makya ne zigwa bwoga nti omuzungu yasudde golodi n'alonda n'azimba amaka naye ng'ebyo tubitadde ebbali omanyi twefudde nnyo serious ekikyala kyange mwana nzi kyagala ekibaabo kyakuwasa nyinza okiwasa agadde awo tandise okulowooza ng'omukulu naye ebyoga nti kambeere nooli bakyemanyi ne maama ne taata wange alayika yawasa maama nga baavu ne bakulaakulana mpolampola era ne babeera bombi mu bwavu bwabwe naye nga bali abo nange kyeka kisoboka okusoboka kyo bisoboka naawe nze kimanyi ku nsi tewakitasoboka singa okisaako fokasi n'okyagala nnyo n'okikolerera n'okimalirako ebirowoozo byo bina nze ndaba bwe kimu kisoboka kubanga nze example gye ntera okuwa yakaduuka akaffe Yes, hello baby. Osibye otya mukwano? Ensibye bulungi. Owulidde wa mukwano? Ennaku zino tokyalabika, tokyankubirako kasimu yadde. Ndi eno ndi board simanyi na kyakola. Kuba bakututte. Nyinza kubeera eno nga gwe bakututte dda. Kaakati mbadde ngamba. Okimanyi Kirand Road kyaze wano. Ne kibanja sente. Ne kigamba mukitubanza sente nnyingi. Ne kyekalakaasa ne kiyomba. Bannange nange ebinsobedde nga sirina kyakukiddamu. N'ekirala mukwano ebizibu byange byaweddemu. Olususu lwonna lufudde, embalabe zizze. Kale ennaku egamba sitegeerekeka ndi awo. Mukwano. Kati nkulinda ogenda kujja. Kale mukwano ngenda kulinda naye tonimba.
Kale, I love you. Bye. Baby wa. Nsanyusa okulaba mukwano. Nange nsanyuse naye. Ng'oli mulala mpana. Afu zino nenge gy'okikuwadde okabaka ebizigo toyina. Okakasa. Amba alaba ekyana bannange. Gwe. Amba gwe. Ambira nga ndala mukati. Tobanga afuna ekisajja ekikuteeka mu ssente. Kale eri naawe nga nkijjawa. Ali kati nze nkugamba ekikubanga we nakuleka oba kaboye kekajjeeyo ebintu byaffe. Kirabika. Kati gw'oli oti. Ndi bulungi nze sina buzibu kasa mbeera wooli. Ate nyinza obutaba bulungi nga ndi naawe. Onkubidde ng'okaabira ebizigo nga manyi bagenda kukusanga wenna wafeedi nga nibameera abo otunola. Okimanyi ebizigo kati byetaagisa gy'oli wenna kwegamba. Batwalaba embalabe zize. Embalabe ekyembalabe nze awo siziraba kubanga enyirira gy'onyiriramu kwegamba oba oli malayika ento. Omanyi zino malayika ziba Katonda. Nawe nga lwaki tozira ate nze nziraba. Abotumwa. Ekyamazima onyirira. Nze nkubulya mazima. Naye bannange naawe toli bubi onyirira. Nyirira kiyinza addusa obuddusa emisinde nga mbudde nakuoya waliyo omulala akugamba ebyo. Ngamba naye kale mbabyo ndango nnimba. Kale lwaki mba nkulimba? Wanyambalidde n'akasaati kano. Oba kaleke wano. Kakulekere? Ndowooza ebintu by'otandise vaayo. Nakulekera ebintu ebikyafu. Kati sigwagula sabbuuni wano. Gwe bayina weddi. Engeri gyondesemu speed naye lwakubaze engeri gye ntuse nendaba nga ate oli bidala nsooka ntuba ne ku biri. Tegwesooka olekera ndiodi aze ng'agamba. Anoonya ssente ze. Naye baaba naye randiodi alimbamu. 2 days nnaku 2 ze mmaze nga sikuwa ssente kuzo. Oyo aba ayagala ssente ze. Temunyumize. N'atuuka n'okuyomba n'ayomba. Asajja nawo. Bwetwanga kale tekisanye nze kindabikira bulala. Abantu basula mu nnyumba ne bamala emyaka aga. Balandolo ne bonna tebafaanagana gwe ky'obumanyi. Andi alabika alimu akantu oba yakwanako n'ogaana. Twala eri naawe. Olaba andi yanza oba yakwanako ng'alaba kati ajja yitira mukuwa nakubanja banja ennyo gy'attyamu. Ogambira ndiro likwata. Nandiro likwata. Osobola omuko. Nga ndabyokkiriza. Ngamba mmanyi. Kati okumuwaakako olumu. Ndowooza olya by'otandise. Mbadde nsaaga naawe. Bino obadde osaaga naye ebiseera ebisinga mu ebintu by'otalina kwogera. Nzoba ondowoozesa. Nenga kyekiganya bandaba
bakasitoma tewali sikutegeera ki ekigenda mu maaso mwana. Bakasitoma babuze olunaku lwaleero nze simanyi nakumanya. Ndaba weebuzaabuza. Si kwebuzaabuza so nyina bye ndi mu kubala wano. Engeri gye babuze nyinza ogenda n'ensuubula kuba ono sina kyenkolabo. Ane ndi wano bino ebintu bintaawaanya. Omuntu okanika mu ddamu oba ki ekindiko. By the way, mbadde sinakugamba leero ngenda kunyuka mangu. Leero ninawe ngenda kutwalako kikazi kyange out. Yensonga lwaki bwedda byokanika tebikola. Olowooza ekintu eki mukazi omusajja wano bakuleetera paka wagikola mu dakiika egi kati kuva ku makya oli ku paka emu bw'ogisiba bw'ogijja. Omanyi kyoba okola genda olaba omukazi kuba tojja kukola kintu kiti. Mwana era nange ndi mukumaliriza wano kankateekeko ebigaana nze neeyongereyo mwana kati siiki tewali kirala. Bandaba mwana nako kentereeza. Mwana ozambireko ejja bikola enja kubanga singa wakoze ekyo singa nogenda nsooke naabe mala okunaaba nyambala ate ngende nsegeera mwana obudde buba bundese. Olowooza nze kati sikusebudde. Ndowooza nze kaneeyongereyo mwana. Kati mwabawuulu.
ekituufu bannaye mulimu ebijja masekati g'omuntu nga byewuunyisa ne kale swakikkiriza oba kyendabye kyekyo oba nze ndabye obubi naye sirabye bubi. Oyo kyali wange alina mukazi wange kwegamba ebbanga lyonna lyabadde ampanira omukazi kumba ampanira mukazi wange owange gwe mmanyi Rino wange. Kino sikikkiriza bannange ngenda kivaamu ntya naye asigenda kipapira kansooke mmanye nda kwefuula atalina kyemmanyi yadde nsooke mmanye ekituufu kino kyendabye kituufu oba ndoota. Mukama nnyamba kyeme kuba kyekyo kale kibeere nga kyendabye si kyekyo nga mbadde mu kuloota. Edda bakubira. Edda bakola ki? Sinya badde vuga. Kimanyi kiri ekikyala kyange kyekinkubidde. Obidde si kati oba alowooza ki bannange kakazi kattu. Manyi n'omwana nagenda nemwagala ebyaddala ate naye nanjagala ebyaddala ate twetegeera. Simanyi kati oba yerowooza ki. Andi mukazi wattu kamukubireko. Ngatakwata nebukankuba kwegamba diri onobeerako wano ng'oli serious ng'ofokasinze ku mulimu buli kaseera obeera ku masimu bebi n'afuuka bebi wano kugamba n'obudde bwandibadde oliko ng'ogamba nti kokola emirimu gy'abakasitoma oba olowooza mukazi oba okubira mukazi oba oli ku mukazi. obuzibu obujjeewa ng'obuzibu kwogerako naye gwe nawe okiraba nti weetaaga okulowooza ng'omuntu omukulu for now otegera wano bakasitoma bajja bayombera obusimu bwabwe wotaba out wojja wano obeera ku masimu ne bajja ne bayomba buli kaseera bebi kwegamba omukazi yakuyingira mu mutwe yafuuka omukazi. lazalindako tobanga ofunyeemu akantu obuzi temwagala bagambako kati ogenda n'olaba nze ogwa mu mukwano tekirina we kikukwatirako kikosa edduuka lyaffe nga lino abakasitoma bajja nobugana kubayomba obusimu bwabwe tobukola. Nze obusimu mbukola ne sente zenkola nzikola buli kasitoma ajja wano omukwasaganya bulungi nga bayimini n'omukwasaganya eno bizinesi y'okanika yange sente bwe nzifuna nenzirya nenyumirwa nensanyuka sinze yakugaana okufuna omukazi funa omukazi nawe onyumirwa obulamu olaba abantu abasinga bali eyo
balwana nnyo kulaba nti nkoze nkola n'okwebaka tebabuwa na budde bwa kwebaka. Omuntu olina okubeera nga weewamu n'essanyu ng'ofuna akadde n'ogenda n'osanyukamu. Zino sente ziri essanyu, kola ku sente zirye, kola sente endala nyumirwa obulamu kuba y'ensonga lwaki tukola sente. Kasira wawondenyeza bulaza. Kati kasooka kubuuza okukola n'obulamu bikwataganyawo. Kati oba obulamu nga bwa kiseera nekitegeeza nti gwe obeere bw'otyo. Kwegamba ogende kyogamba nze okukeera okugamba nti fokasinga ku mulimu nkukyaya mukazi wo ng'owulira njogedde nnyo ku mukazi wo era kati nfuuse mubi ate nkugambyeko nkulemesa okweyagala otusobola okungamba nti nze olw'okuba siina osegeeza gwenega nti sirina nange nnina naye abakazi mukazi muleke ne fokasinga ku mulimu ne gojja munaana lwoze obeera ku ssimu sofa ate obeera oli naye kaki kyoba oliko nebulaza simanyi ofunnyemu obujja sinakitegeera olina kyoyisaawo okyanga tubeera ffenna tubangako oba oti mwana. Nze nkugambye oba onyiiga ng'okitutte kutwala ku nyiiga kubeera oyagala ku nyiiga tansikulabiddewo nyiiga naye nze nkugambye naye nkuganyeko okufuna omukazi tubiveeko ate bagambye nze nyombera mukazi nti olina mukazi jasibudde ye mbadde simanyi nti osobola okweyisa bwoti mulaza. Ono alabika yajja mu bulamu bwange kunjawukanya nakyali wange ekituufu. Kati bino mbitandikirewa ekituufu naye nnoonya bukakafu naye ate kati buno bwenfunye tekyetaagisa na bukakafu bulala. Kwawo yafunira obudde ne yeekubya naye ebifaananyi n'abiteeka ku ssimu ye kyokka ate bulijjo sibiraba oba nga naye akimanyi ng'abikola kunnomya oba mubuulire amazima mugambe nti Andrew omukazi gw'oyagala nange gwenjagala oba kinaamalawo byonna n'ate nnyinza omugamba n'akyagala na bujjangalanyi. Mukama oleeta ebigezo nekino akindeetera ddala. Ekituufu kino ekigezo ekyajja gye ndi simanyi bwakukiwangula.